Balamusaako bassebo ne bannyabo gye baleko gyonna gye mutuusaako engalo abali mu mawanga ag'enjawulo tubaagala nnyo mwenna mwenna abeekuumira ku mukutu Nalubale the Divine. Ono ye abuuza nti maama wayogera ku nsonga y'okutereeza emirimu naye watunuulira nnyo abo be bakozesa oba abeekozesa bokka, kale ne kiba nti ffe abalina bakama baffe nga batuyisa bubi batuliisa akaguje, maama ffe tewatwogerako. Ensonga eno nno nkulu nnyo. Abaana battu basomye nnyo okutuuka awo we bali, ate bwe bamala okutuukawo ne bafuna emirimu gino emirungi naye nga bakama baabwe battabbu, nga bakama baabwe tebabaweeza, babawa emirimu egyabwe n'egitali gyabwe, tebabasiima. Okola nnyo n'okola n'egya mukamaawo naye akusasula mu kkuvuma, kutyoboola, kuvuma mu maaso g'abakozi banno, ate oluusi n'abasubordinates bo, kale kwe n'owulira nga wenna ofeelinga out of place. Ezo embeera tuzimanyi, tuziwangaaliddemu era tubimanyi gyebiri. Tubimanyi gyebiri, olumu bakozi banno beekolamu omulimu ne bakukakkanako okukuliisa akakanja, ne bakufuukira ekirala, buli sobi ekolebwa bagiteeka ku ggwe, files ezibuze baziteeka ku ggwe, emirimu egitawedde bagiteeka ku ggwe, somehow weesanga nga mmeesi zonna ezisinga obungi zitambulira ku ggwe. Kale ng'oggyeko olutwe na buli kimu, twagala tutunuulire akattamukago kasobola kukuyamba katya ggwe ali mu mbeera eyo ng'abakozi banno bakuyisa bulala, mukamaawo akuyisa bulala. Mukamaawo yagaana okukusiima, yagaana okukusembeza, akutte abantu ku mukono, abayambye, abamu abayambye n'okuba nga bazimba ewaabwe, naye ggwe takuwa budde, takulabawo ate nga ggwe asinga okukola ebisinga okuba ebinene. Nkimanyi gye bali abantu abali mu mbeera eyo era nga muli bagamba this is very unfair bannange, naye ng'ateeberezaamu omulimu ogwaguleke nga talina bwaguleka, talina budde bunoonya mulala, ate mukama we n'amala amanya nti anoonya omulala. Waliwo abantu bano abali mu narrow industry, waliwo abantu abali mu narrow industry in that w'ogambira nti osinya ku nsonga mu industry yo, bonna olova baba bategedde. Okugeza kati nga industry y'abakanso, abo balooya balina olugambo. Kwegamba si lugamba nti baseetula, but as in communication moves very fast mu industry yaabwe, so they'll get to know bw'oba okolera eno farm nga you applying in this farm, of course they'll get to know very soon. Bajja kuba bonna bamanyi nti ayagala kushiftinga mulimu, alabika si mumativu, biki. Like things go around very fast. Naddala mu industries ezo ez'abakugu, ye industry ki? Eya entertainment, teriimu mbeera ezo. Industry ezisinga obungi, it's a very small community. Ffe tutuulaa ne tugamba nti abo basaveya, naye bw'obayingiramu nti oyingidde mu basaveya, ojja kwesanga nga nabo they have a small community, like bawuliziganya, bamanyiganye, ani yakola omulimu gwawa, yagukola atya, ani akola atya, ani aseera, ani ataseera, ani alina ebyuma ebikola, like all that information is shared and in the due course information yenna egabanwa. Kale abantu abali mu industries ezo weesanga nga tojja kuva ku mulimu gwo nga tolina justifiable reason. Kwegamba olina okufuba okulaba ng'okuuma erinnya lyo kubanga eventually everyone gets to know you. Kati bw'onooba nga okolera mukama wo naye nga tokola bulungi, baboosi bonna bajja kumanya oyo gundi takola bulungi, so bw'aba okuwa omulimu ajja kukuwa omulimu lwa nsonga ndala naye si lwakuba nti okola bulungi, kubanga ekyo kyo already akimanyi kitokola bulungi, naye tekigaana munnange ow'omukisa gwe asobola okugukuwa but for other reasons. So in such scenarios what do? Ffe abalonde we have millions and millions and trillions of solutions eri embeera ez'enjawulo ezituukawo mu bulamu bwaffe, kubanga buno obulamu bwatuweebwa
tulina obubeeramu tubuwangaaliremu ate tubukoleremu bye tuteekeddwa okukola ate tubuveemu n'abalala bajje abo ffe be tunaaba tutadde mu nsi muno. Kale no ensonga eyo muginootinge be tunaaba tutadde mu nsi muno. Kale ensonga y'okuteeka abantu mu nsi muno mugitwale nga nkulu. Teekamu omuntu oyo gw'otaddemu is an offspring of you. Bwe tuba twogera ku kuwangaala awo obuwangaazi bwe butandikidde kubanga mu birowoozo by'oyo gw'otadde mu nsi togenda kuvaamu. Ojja kubeerawo ng'oli mulamu era n'enkya bujja kukya ng'oli mulamu bukye ng'oli mulamu bukye nga tokyali mulamu naye ng'osigadde mu birowoozo byabo abo b'oli ku mutima abo abatasobola kwerabira abo bajja kukutambuza bakwongereyo mu maaso. Ekyo nsubira mukitegedde ebadde point of view. Kaakati ku nsonga yaffe eno ey'akattamukago tugenda kufuna akattamukago. Boosi bw'aba mukazi tugenda kufuna emmwanyi enkazi. Boosi bw'aba musajja tugenda kufuna emmwanyi ensajja. Tugenda kulaba waalinnye ekigere kye ekya ddyo. Tujje n'emmwanyi yaffe eno nga twagyogereddeko dda. Okiteeka wano n'oyogera n'ogamba nti mukama wange gundi nkimanyi naawe olina bajjajjaabo era nkuwa ekitiibwa. Kino kyenkola si kyakutuusaako bulabe yadde kutta nti oba ki wazira kyenjagala tubeere ba mukago. Sanga tubeere ba mukago nti njagala omanye ebifo ewange naki byonna wazira kyenjagala ondeke ku mulimu kuno nkole omulimu gwange ngutuukirize bulungi. Era njagala tubeere ba mukago nga bwe mbaako kyenkugambye ompuliriza ate naye obaako kyongambye ondeetera kitegeera obuki obulungi. Kale njagala okuva n'olwaleero tubeere nga tulinnya mu eki nga tulinnya mu kimu. Ng'emmwanyi eyo giwummuza wali wabadde alinnye nga naawe olinnyawo n'ekigere kye ekya ddyo. It is a one time thing. Gwe ng'osirika ng'olaba boosi oyo era ojja kugenda okulaba nga embeera egenda ekyuka. So someone is telling me, Mama, abo boyogeddeko be bali abambala gambootsi as in ali mu field agenda kulinnya ekigere kimaakinge olabe nti awo alinnye mami naye ffe kati tuli ma ofiisi. Mami tawuzi zaaka tugenda kukola tutya? Tawuzi zaaka kituufu. Kati tawuzi bwe ziba zaaka, tawuzi zaaka kamera kweziri omuntu agenda kukola atya bannange? Omuntu katugeze nti boosi musajja ogenda kufuna emmwanyi ensajja ogenda gigaaya. Kati bw'omala ogigaaya tasika esinga obunene ku maakinga waalinnye. Kati bw'ogenda kujja oyogere ebigambo byo okwate ku bupiisi obwo obw'emmwanyi obutuuzeewo naawe olinnyewo. Maama ffe n'ewaffe teri mmwanyi tugenda kukola tutya? Naye kale tusobola okufuna kaawa. Era kaawa tugenda mukola nga bwe tukoze emmwanyi ffe tulaamirize. Njagala mukole ekintu kino n'omutima ogwo era nga mumanyi nti kigenda kutuukirira nga bwe mukikola nga bwe mukyagala. Osobola okukikola omulundi gumu, osobola okukikola emirundi gyonna gy'osobola. Just make sure you do it. Gwekikole. Jagenda okulaba nga gwe senior officer gwe baatumanga caayi nga kati boosi akuwa n'ebisumuluzo bye ovugeko mu mmotoka ye ng'alina omulimu gwakutuma. Nga n'omusaala bagwongezza era nga n'ensonga ezisinga obungi azisindika wuwe agamba eyo z'omulabe gundi yajja okuŋŋamba. Mugambe Benja ajja kumbuulira. Did you give it to Benja? Just do it. Give it to him. Oyo abimalanga. Nemba siriiwo. Benja, here are my keys. The keys to my office. Just in case you may need any file, you can go and pick it. Just email me. Agamba naye Benja oba ologera wa musiitwa. Tindogera okwo ku YouTube. Kwendogera. Era maama kwali
kati nga bwe bannyongeza maama kamuteereyo akantu ajja kukasangayo. Of course ayinza obutamumanya naye nja mugamba munaye maama tusiima kyekyo gwe kyoba omanya omutima ogugaba era gwe gwogufuna era emmeme egabagaba era egejjanga. So njagala nomukole, njagala mukole kubanga tulina ebyokola bingi, njagala mukole tufune ssente nga nnyingi. Ssente ezo ngenda bba buli akye tugenda ozikolamu. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.